njagala okulaba video eno ng'erina comment okusinga shares kamalina okunywa olwendo lw'amazzi. Mbagambye njagala okulaba video eno ng'erina shares okusinga comments. Buli atuuka sharinga. Mariam Juma, assalamu alaikum wa rahmatullah. Buli atuuka sharinga video eno njagala okulaba ng'erina shares okusinga comments. Buli atuuka tulika abantu 10, buli omu shares 5. Ate we mufuna information eno njagala mujongereyo. Njagala okusooka mu ntagingire basojazi bonna bali ku ground. Buli bwoba ina ku ground, bwoba lina omulwanirizi yenna gw'omanya ali ku ground, mutaginge. Buli bwoba mu ntagingire mwenna ba councillors ba NUP, ba chairman, ba member of parliament ne president waffe naye amawulire president nagamuweereza dda. Njagala mutaginge buli muntu yenna buli awagira NUP ng'ali ku ground gana amawulire gammwe. Pam Africa njagala shares zisinge comments. Gana amawulire olaba ganywesa n'amazzi mu winter y'Ebulaaya eno. Gana amawulire saagala mugakwate nga muzannya. Omusajja Museveni atujooga nnyo, naye Museveni this time togenda kutujooga. Otujoze nakazi Diana gongama mbunyina olugambo negwe nakazi gwe. Nawe nakazi sharinga video eno. Nsabo ntagingire basojazi bonna abali ku ground bonna mwe banusufa mwenna mwe basauda madada basegirinya mwenna mu bataginge mwenna mu bajje wano. Kakati isanikira yekiru ya kishino kati gana amazzi nga mazzi. Njagala okulaba ka abantu bisatu 300 ebula y'abantu ebula y'abantu 5. Sharing video eno jongezeeyo. Museveni this time tetugenda kukkiriza. Tetugenda kukkiriza n'olunaku n'olu. Olunaku n'olumu togenda kutujooga. Tosobola n'olunaku n'olumu. Museveni this time guno omulembe mwagulanyi otuulidde emyaka gyaffe ffenna. N'otuulira abaana baffe bonna abaana baffe amazima ga Katonda mu ggulu bali mu Middle East. Abaana baffe abadduka mbiyumba bali mu Middle East bamaze emyaka n'emyaka. Ati okudda government bwe mukwatirako ng'ali mu nga tolose mu kiyumba mukasuka bukasusi Uganda. Ntandise bwenti. Mbalamusizza nnyo nnyini nzize nga ndina obusungu sitera vikola video ku Saturday. Naye ngambye siina kusirikira mawulire gano. President Yoweri Kaguta Museveni warikolinze baaka omuntu gobagoba oli mu URA oyo mukyala owe Northerner n'omurikolinga baaka n'ogamba warikolinze baaka omukyala awe mu URA n'orikolinga chief gundi ono owe Malaba kubanga emmotoka ya Bobi Wine yayita Malaba yava Kenya bwe mwamalikolinze mwenna n'obatuuza wansi. In fact wayogedde nabo nga n'emmundu weeziri n'obagamba nti bayina okuconsultinga high court bayina okuconsultinga court emmotoka ya Bobi Wine bagirikolinge mbu mwalejinge ibanange naye Museveni ng'oli mukyamu nnyo. Mugenda kwesiba ku mmotoka ya Bobi Wine mugambe nti nno mwagibala bubi. Era mugambe nti abantu abagikwata abantu abagikiriyalinga okugiyingiza mu gundi bakikola irigale. Mu byo Museveni oyagala okumakinga sure nti court erikolinga back emmotoka eyo ng'eyita mu URA. Court still Museveni ogenda kwalejinga nti emmotoka eyo mwalimu ebintu bingi. Bannange Uganda muyina this time okuvaayo ne mwerwanako. Ogenda oalejinze wagambye abantu nti balejinge nti emmotoka eyo yalimu ebintu bingi.
mugenda gende wa Bobi Wine mplanting ye mundu mplanting ye ebintu which means nti emotoka eno bweba yayingira in this form yajja n'ebintu ebiriyirigale bingi kubanga Museveni ekyasinze okukwasa obusungu ekyasinze okukuluma oyina ebintu ebyakulumya eggulo Bobi Wine bye yayogedde ate ng'obimanyi bisoboka yakugambye nti Bobi Wine ayagala abaana be ayagala abawagizi be bannayuganda baagala abawagizi baabwe bewakwata ekintu ekyo kyakulumya nnyo ng'ate toli willing kubata n'akugamba nti bw'onaagaana obbakwata bw'onaagaana obbata bajja kujja babanonero kati bannayuganda bannange Museveni kyalina pulaani gy'asigaze eri egi ayagala Bobi Wine amuggyeko media ayagala Bobi Wine amukeeping somewhere because takyasobola mukeepinga mu house arrest kino nkibagamba Bobi Wine takyasobola kumukola ki kumukipira mu house arrest kati agenda kuyita mu URA alleging nti emotoka eyo yajja n'ebigundi bingi era kati Bobi Wine bamusamoninze URA musamoninze ne munaga Bobi Wine abikwasiza ba legal team ye URA bwe musamoninze bagala gama nti Bobi Wine ola alonga badarani ngaba yekera Bobi Wine ola alonga badayingiza ammunition bolaba yayingize emotoka eno ani knowingire bagala gama nti eri ani knowingire naye Museveni zinozo nazo na planning njagala okugamba wokwatira ku motoka ya Bobi Wine bwobo oyagala motoka ya Bobi Wine dayo ku original papers ze bakola mu URA kubanga gwe original papers bwe bazikola emotoka yo yayingire Uganda ngeri used it was not new yayingire Uganda ngeri used kakati oyagala kuyita mu URA gende mu court efune search warrant oba mwatumbyeyo biki oba mwapulaninze biki mu planning agenda wa Bobi Wine n'amagye mu musachinge ebintu bye mugenda okujjayo bimubisibe byonna ku Bobi Wine ebintu bye mugenda okuplanningayo byonna mu bisibe ku Bobi Wine ne Museveni this time nakugambye yesterday nenkugamba your days are numbered bannayuganda bakowu nnyo bannayuganda bakowu nnyo Museveni mbadde nkugu kino njagala kikugamba wandibadde ova mu Uganda peacefully ne kino kyo planning okkola URA yakiryalinga emmotoka ate mwe abasinga mwenna n'abatugamba mbutuve kubanga kati emmotoka egenda kubeera emmanduso bannayuganda bannange mwe abali e Uganda bannayuganda bannange mwe abasojazi mwenna tugenda kubeera nga tuba updatinga Museveni yatudde n'abakulu b'omu URA n'akola kubanga mulabye guno ogusajja gunsereko nga guvaayo nga gweyasamya mbu Bobi Wine ayise ebitongole bya gavumenti abiyisaamu olugaayo mulabye ogusajja gunsereko wano nga guvuddayo nga gukola ki kubanga kati Museveni ekisinga omuluma attention yonna ezze nnyo ku Bobi Wine nga at of which he is the elected president of Uganda tumbiza video eno nkugamba tumbiza video eno Museveni ne bona akola otya mwogamba Bobi Wine tuba bullyinga Bobi Wine alimba panange njagala okubagamba Bobi Wine akaseera kamwe mukakozeseza mu kifo ky'okukozesa akaseera kamwe muzze mu kutunda drugs muzze mu kutta abantu muzze mu kudda mu bwamalaya time yammwe weddeko osegera ono omusajja emotoka bwe yava mwe mwali musuubira bwe yava Kenya netuuka Uganda n'ayita mu mitendera Museveni it does not help you okukwata abantu abakiryalinga emotoka ya Bobi Wine noba penalizinga kati ona penalizinga up until when osegera onagira paka weni waliwo wano ambuuza mbu sometimes we have to be very careful nakugamba nti emotoka ya Bobi Wine bwe yayingiramu ebintu bingi asibimenya amateeka nakyogera wano
Nemba gama nti yayingiramu ebintu bingi. Ebintu byonna motoka eyo bwebe yingira mu URA bagi screeninga. Bwe omubeeramu ekintu ekimenya amateeka bakisigaza. Kati gobo ova wano n'ogamba mbu sometimes you have to be very careful ebintu bye tuogera. I remember you. Yes, nakugamba ebintu byonna bidiringa na revolution yaffe. Ffe twakugamba wano we are not violent. Tetuli wiringi kwata mundu. Not to send a mundu tetuzimanyi. Tetuli wiringi kukwata mundu. So Museveni akakodyo ko planninga nti oyagala kuyita mu URA. Mwabipanze dda n'abaloya mwabapanze dda n'abajjaji mwabapanze dda basamuni bajje ne search warrant. Kubanga oyagala ku deployinga Museveni bwoleta amajego ge wajje Somalia n'oyagala atogafuula aga URA. Museveni olimba omuntu eyakusinza aba yakusinze. Museveni accepted defeat. You have been around for years and years. Obadde webbanga ddene. What have you brought? Kiki kyo buildings balwa abogo ba buildings oba buildings ne hatred. So baganda banna Uganda bannange njagala mu abali ku ground ba soldiers mwe nabali ku ground tugenda kubeera tubabuulira bwe mulaba ekintu kino nga ki happenings oba banalaba nga tukikubye kubanga tuyino kikuba batutemezaako ne batugamba bannange mumanyi nti ekintu kiri bwe kiti naye nawo nga mazeewo kubanga Museveni togenda kusobola byonna byo planninga mbo oyagala kujjawo Bobi Wine oyagala muteeka somewhere because mbo ogenda mu accusing of smuggling in ng'emmotoka go bagikolezi oba oyagala kuleeta buno obusajja bwo bwogera mbu yajjiddeko akanamba katono ne kagwa obwo bunyarwanda bunno obutalina amagezi emmotoka twagikiryalinga in a right way. Ochitegera goods are always scanned. If muve kwene njaga je muyisawo wali entebe muve kuyene njaga je muve kuwezo diplomatic passport ze mukozesa okutambuza drugs na y'abantu abayingize ebintu Bobi Wine akulaze from day one. Kati ye motoka ebaluma ko mwagala okujja Bobi Wine kubanga banna Uganda bannange Bobi Wine afuuse ekirala ate agenda kufuuka ekirala oli yafuuka da president ne bunaakola mutya buno bunsereko bwe muleeta obwo bunsereko bubwa bwa kukyalo nsereko oli kabwa ka kukyalo njagala kugamba ate njagala kuoninga nsereko Muhammad vaku this the other time we twali tukwogerako ne this time twagala kuhitinga physically njagala muntagingire nsereko Muhammad kubanga ebintu bye wejegeza gwensereko owajja wano n'obuzaabuza abantu n'olimba nti ovudde mu NRM nsereko tovanga mu NRM twajja wano ne tukugamba nga gwe weefudde MP blogger ng'otukola blogging wano ng'olimba abantu nsereko njukira lwe nayogerako naawe ng'oli mu UNA mu America n'ongamba era we nakulabira ddala musajja gwe nti oyina akasajja ku Bobi Wine nsereko yakusinze aba yakusinze ebyo bitege byolina nsereko sife tukugamba ogana okubeera n'abakazi nsereko omukazi w'omunyarwanda akola mu State House omanyi lwaki yakuddukako ate twamuloketinze wajali naye yatugamba nti ogwo gusajja nagukyawa nga ugenda kumuletera sirimu mama w'abaana bo olaba omukazi atuuka okudduka mu Uganda eyali akola mu State House nsereko this time tugenda kuhitinga physically kubanga agasajja nga mmwe mukiriziddwa musasulwe sente wallahi muonono kwagamba obwongo bamwe mu busiriwaze lwaki temuvayo ne mwogera we mutyo nga abaana babatwala lwaki nsereko gobogama nti Uganda erina institution ezikola lwaki bannyoko bali e Germany nga bafumbirwa ebisajja ebikadde nsereko banyo just recently wano mwanyoko ya fambu ne mubi claiming ambu yali covid mwanyoko yo mukuru omulambo gwali gulemena okutwala e Uganda wepanka wano mbo ina sente Hosege wepanka wano mbo ina sente wepanka mu institution zikola tomanyina lwaki Bobi Wine wenna nakulabya ovevenga bakuwadde platform obo bu TV we mberako butasobola kutuuza abantu betutuuza
Mubevenge bye kisirusiru ate nawe kasika walusimbi nkuwulira oli emabega okola ki omanyi go bayita omulamuzi omanyi qualities z'omulamuzi muwaliyo omuntu ayisizaamu lwaki Museveni bwe yagenda mu Eruwero n'atandika okutta abantu lwaki ye temugamba nti yayisaamu ki Museveni yafuna akalulwaka tekaali na obululu bwe yagenderako bwe yali aclaiming nti bamubbye bwalina wassemwogerere mugamba mbu Bobi Wine ayisizaamu olugaayo ekitongole kiramuzi aki blackmailinga ye yagamba oyo Winyiddole ayogerenga anywedde amalwa boddayo gwe nsereko bw'olaba ng'olina amagezi n'owulira Winyiddole bwe yali akola we will crash we will do what is that a judge is he supposed to talk like that mu kifo kye mwandibadde mu blaming abakaada bammwe muwaliyo omuntu omu Bobi Wine omusajja munno bw'akusinga obulimaawa togiyita mpanama munansonyiwa bannange mwenna abayinako Bobi Wine akasajja Bobi Wine mazima wanvu yabaleka fa nsereko bw'oba ogamba nti Uganda nnungi kwata bannyoko bajje Germany obalekomyewo Uganda bannyoko lowooza bali happy n'abo abasajja abakadde be bafumbirwa nabo are they happy nsereko muganda ogwoyina omulo ategeera alyogu ono musiraamu abeera wano ebungereza oyo omusajja yatugamba nti era muganda wange nkurespectinga kyova olaba nga nze sisobola kukumenya ku bintu bya nsereko ne bw'oliyagala Museveni otya haramu haramaini nsereko tojja kufuuka munyalwanda nsereko oli musajja munubbi era ndowooza muwaddugalira omwo ng'enziiziiri Bobi Wine ne bwe munaakola mutya ono yajja Bobi Wine ne bwe munaamuwalana yajja nalabye omusajja nembuuza nsereke kibuli nga teproducing abantu basiru abantu abasobera kawempe muziri mu primary muziri mu secondary kibuli tewava abantu basiru nsereko oswaza abantu b'ekibuli oswaza abasomesa baffe ab'ekibuli because your reasoning is very stupid or reasoning ngo omuntu atategeera because you are paid to talk and act stupid that's why your brain ceases to exist Bobi Wine tayina kitongole kyenna kye yali ayisizaamu olugaayo no reasoning anti Museveni bwayita njagala okugamba simanyi wakola mateeka naye nsereko no wanda wasoma kuba librarian wasoma course je wafunda gundi degree joina wasoma kubeera nga mukola mu library that's why obwongo bwo ate wandibadde osoma ebitabo n'otegeera kubanga omulamuzi bw'abeera nga ali involved in a petition kakati kino kanti kusomese nze no saasoma mateeka omuntu yenna bw'abeera nga ali involved in a petition Museveni ne Bobi Wine this time bayinkana although Museveni is the head of state naye kati is a presidential candidate genda ku mateeka agafuga presidential candidate kyovola banga bonna bwe wabeera okulonda okulungi bonna ne ako kakatumba ako kaali ke kamu otegera n'oyo engineer simanyani bonna baali benkana so nsereko gwe bw'okeera ku makya n'ogamba mbu Jaji Winyiddole yalina right egenda okulaba Museveni n'amupromisinga n'ebintu eby'omwaka ogujja naye gwe nsereko lowooza be baakusasula okwogera eby'obusiru naffe osuubira batusasula twogera eby'obusiru fe we can reason naye bakuguze mbu o-undermining Bobi Wine nsereko kimanyi deep inside you nyanzi yakukuba akalulu n'okwata oyo omulamuzi wadduka bw'adijaninga omusango gwo wadduka mu state house kwe kuleeta ekyo ekikazi ne kitandika okwevevenga okusesema ekyo ekiramuzi singa ekitongole ekiramuzi wakiraba bw'engeri gye kyasala omusango gwo nsereko okimanyi deep inside you nti wawangula kalulu ka Kampala okimanyi baakubbira kubanga mumanyi engeri gye mwali muzannye
je mwazanya mwenna mwazanya nate nawe nsereka ebintu wabirimu ezo meeting za yabakama ziyagama muno kakole mu Buganda nupu esingemu mutandiko okutubonereza ebibe nabe na wabirimu singa nupu njagala okugama tunula mu Kampala yonna okuva ku City Council ani alina mu councillors abasinga okugende mu mameya gwe nsereko baddo oyitawa gwe baddo oyitawa live alone semujunganda tasobola ku behaving nga gwe ekisajje ekikulu ekisajje ne bakisasula okubeera nga kyogera ebyobusiru ate nsereko oswaza abasiraamu muweite Muhammad erinya Muhammad olimanyi Muhammad omanyi erinya teritegeeza abasajja abategeera ne musiriwala laba Latifu bwe yasiriwala laba gyagenda mbu ujaji ye yali simanya mbona yene wafuka president ne febe tufu Bobby wafuka president of which he is a president. That's why omulaba are behaving that way. That's why inti mwemwe na mwenansereko at the end of the day baba gula muje kale emotoka. Imagine emotoka nsereko wano wawaka nanti togenda nga wa Bobby Wine jukira wawaka nanti wa Bobby Wine togenda ngayo ne tukuletera video nga joli wena na agatege okola boti no wakana ebintu byona byo wakana byona tubikuletera ne this time we are going to hit you harder kino njagala mu sharing video mukimuwereze anti otugamba mbu tulekana bulekanye this time we are going to hit you harder mwabali related ku nsereko banyinaze baganda mwemwe namwenna temugenda kubona abona lwakuba muki muli eyo mwasayira muzamwe muli eyo mwafumbirwa ebisajje bikadde naye njagala bagamba mubona abona because nsereko naye nsereko this time we are going to hit you harder obadde okimanyi tumanyine mukazi woyo omunyalwanda yali akola mu State House ensi yalimu yakuddukako olw'obwenzi bw'olina nsereko totaliza skirt nsereko leave alone Bobby Wine ye ultimatum je tukuwa leave Bobby Wine alone nze njogedde naawe nga musiramu munno nga nkurespectinga saagala kukuwe mula naye abantu abalala bajja kujja bakuwe mule bajja kudiginga deep nsereko ino obuwala bwe webaseeko mu Kampala awo nsereko tusobola okutega akawala ne kakulikodinga nsereko gwo nsereko n'ekirala kye njagala okugamba obadde okimanyi nti ku list ya travel ban nsereko kwoli nsereko kino njagala kukikugamba ku list y'abantu beba tutagala ensi zitekeke embago nga tebatambula naawe kwoli kati nsereko gezaako osituke ove mu Uganda mpozi mugende Nairobi mugende Kenya imagine musiba Kenya mbuje munywe emyenge eje Uganda temuje kyesiga bwe abana Uganda bakola ku airport mulabe Kenya Airways evaawo ku Friday ejja nebetwala byonna nebigenda Nairobi mbwe Uganda tebakyesiga bbala zaayo mbugabira mu obutwa mwe atandika n'obutwa nsereko manya basiramu be wakatta nsereko manya basiramu be wakatta Tosegera mukati musiba Nairobi ensi ya mwe yonna mwajonona ebbala zonna Uganda zonna muzonoonye kubanga mumanyiwe mugabira obutwa kati twagala okwekulako abantu nga bano gwovayo otusesemera mu Bobby Wine avoola ekitongole kiramuzi njagala okubuuza ekitongole kiramuzi singa kyakkiriza evidence ya Bobby Wine singa kyakkiriza affidavit ya Bobby Wine singa kyakkiriza amateeka agakifuga Jaji Winyidole n'avaayo n'aleekaana lwaki bwe yaleekaana bwe yawulira nti tujjayo omusango lwaki yakendeeza gundi teyatumbiza sound nga bwe yali aleekaana luli dakika 7 mulamba anyone who thinks that is going to betray this court anyone who is heading for a crash lwaki tosooka n'okurashinga mu 7 lwaki tosooka n'okurashinga mu 7 so nsereko njagala okugamba ku travel ban kwoli ku travel list je tu supply nze ku embassies kubanga obadde ogenda mu America obadde ojja wano
Last time mindset go wali obuzabuza muganda wange mindset. Ne mindset naye yakubuuka. This time oba ebungereza jotero okutambula. South Africa, mu America, Germany, yonna tugenda kutreka ko travel ban. Wonna we bakwatira konsereko nga bakuba Jake. Ate wolabikira mu na Uganda. Nze kojo omugezi omanyi kyekolera. Bwe sikuyira ngano simanyi kyenyenza kukolera. Basajja mmwe mutujoze nnyo. Mutujogedde ddala. Omuntu azze avuddeyo atulaza ama. Omuntu azze avuddeyo n'akola ki. Gwe Nsereko manyi what it means abaana abali mu biyumba. Oyinayo muganda wali mu biyumba. Olaba wano wakaba bukabi muganda wo nga afudde okuva e Germany. No olaba how many costs is involved. Ate Nsereko jjukira ku bantu abafiira ku lyato. Abantu abafiira mu lyato go basooka okugendayo jjukira ekiraivu kyekyo kye wakola tukyakirina kati. Watuukayo otya Nsereko ku bantu abafiira ku lyato. Watuukayo otya. Kakati nga mmaliriza. Njagala okusaba abantu ba NRM. Mumwe namenna bakadeideyi ba NRM abagamba kati ffe omusango gwaffe twagugyeyo. Mulekerawo okutulima empenda. Bwe muba mumanyi nti muli basajja mujje frankly tulabe. Bwe muba mumanyi nti mulina amaanyi muwambye ekitongole kiramuzi, muwambye media, muwambye buli kimu. Bwe muba mumanyi temukola monkey style. Bwoba olumba musajja muno mujje tukubagane ngumi. Mwaba NRM fe twabaviridde mu kikooti kyammwe. Bwe muba mumanyi nti no mwawangula akalulu fairly mutandika okujubilatinga, mutandika okukongratulatinga. Nemwe namwenna muli mu kuyomba, muli mu kuki, mulinganga omusajja nga akwatidde mu kisenge kye. Lwaki mwetya? Bwe muba mumanyi Museveni nti wawangula akalulu, come and start jubilating. Bino byonna ebyokukwata Bobi Wine, simanya motoka, simanya biki, mubiveeko nammwe mwenna ba Nsereko, mwenna ba Budingo, mwenna ba Gashumba, mwenna mumanyi nti mwawangula. Mulekerawo okubeera okuyita emabega. Mugende mu jubilating, mutegeke engeri gye mugenda okwerayizaamu. Neffe twabagamba nti omuntu alayira ye Bobi Wine. Bwe muba mumanyi nti akalulu mwakawangula, n'ezo percentage byabakamaze wateekayo. N'ebyabakama jjukira ng'oreleasinga results walinganga amayembe go galinye ku mutwe. Nga wenna you are just whispering oyogera obwama aka video tukalina. Kakati ffe twabaviridde mu kooti yammwe. Gwe Nsereko nga tonnaba kujja kweni TV kwasama na kuyiika malusu. Weebuuze lwaki twavudde mu kooti. We are not blackmailing the court. Twabaviridde kati mwe mwegazaanye. Mwerayize naye mbalayirira. Nti omuntu agenda okulayira ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu agenda okulayira ye Kyagulanyi Ssentamu. So mwe mugende mwongereyo emigundi gyammwe namwe aba NRM. Lwaki mwe bakasiringi mulekaana? Kubanga mubadde mukimanyi nti mugenda kufuna ssente mpitirivu. Naye si kuffe baaba. Ffe tulina amagezi. So bannange mbagambye ka video kano kagenda kubeera katono. Museveni apulaninga kukwata Bobi Wine ng'ayita mu URA. Basojazi mwenna bali ku ground mwenna mubeera aware bwe muwulirira firimbi. Ate gano mbadde saagala kugoba wakubanga sigayinaako bukakafu. America ekikakasizza nti egenda kuteeka military base yayo Kenya. Ekyo kimaliriza. Egenda kuteeka military base kubanga America ine ensi gy'enoonya mu East Africa oba Uganda, I don't know. Ine ensi ne gy'enoonya mu Southern Africa egenda kuteeka ne base mu South Africa. Kyemwabadde mulabe y'emmeri yakoze eki. Yazze negenda nekomawe South Africa nekomawe gundi. Kati nsagala bagamba nti bagenda kuba Museveni. Naye mukimanye nti Museveni
ebino bye wali olimba America bya Al-Shabaab babibuuse nakati olabye East Africa eronze Kenyatta abere head of gundi so gega mawuli egembadde njagala okuyisaawo